Gwokimanyi n'ebyo famire ya Kafeero waliwo abadde anyiga nga abalaba bakyalinamu akalembereza akokwatagana ng'ayagala balaba ng'omu ajjiddeyo munne ejjambiya nzaalibwa wano n'olina mugamba tozaalibwawo nja kutema nja Kafeero mu byonna bye yakola n'abakazi baalina yasobola zaalayo abaana bana bagambye nkwaso zaaliro Kafeero had low sperm count. Ate ze ziriro zazaala zitya bana abana zabalirwe olalo wekwate mali myaka nga 5 mu kwegattanga yamala emyaka 5 n'alyoka zaamu sika so wa Kafeero era olumbe bagenda ludda mbateekeko omusiko omutuufu tulina nakubyogera mukama tebyetaaga kwogera nnyo n'omusika ekyoma kyamubodde kakati abaana beekumyemu ogwaka bagamba tugenda kutema omuntu atugomba ewaka tetujja kubikkiriza bamaama b'abaana abamu batuse n'okulayira agamba nze kyekyo Kafeero gwe mmanyi yes wiini ku Saamu wanu waliwo ayagala kibe bwe kityo ngati minisita Bala yataddemu ebintu byonna ebyetaagisa waliwo asanyu gw'omanyi abanyiiga nga mukwatagana Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwetuli amanya bampita Rima Sam oba osobola kumpita Mitani ku Bongo gwe muzadde munanga aliyo Sembera gwe alina family Sembera interview eno gyetaaga nnyo taata omulungi yaba atya maama omulungi yaba atya omutuuze omulungi yaba atya naiba omulungi yaba atya omukwano omulungi eri family gwe guba gutya mu mboozi eno bye tuze okumenyaamenya amaziga ensisi okwesittala n'okwesittaza bye byalabise ng'empapula zifulumye abantu abamu essubi lyabaweddemu n'olaba omwana ng'akuza awiziza emyaka 3 amanyingwa wano kakakyolo bwe zaafulumye empapula ne zimulagira ddala nti awo obadde ogwa tewabangawo tetumanyi ogwa era noonya ogwa ng'abuuza kati noonye ntya wengwa ku myaka gino yentandikirewa abayimbi programs zino muzirabe nnyo naddala zetukola ku MRLife zigenda kubayamba nnyo okukyusa mindset yammwe okuba omuyimbi tekitegeeza kuba mulagajjavu sina gwe ngamba nti mulagajjavu wano naye okuba omuyimbi still ekikujjako kuba muntu okuba omuyimbi tekikufuula nigga for life okuba omuyimbi tekikufuula badman for life obuyimbi kitone ekyava eri Katonda waffe okutuwakuliza ffe abanaku ate era ekitone kye yateekateeka okusitula ensi yaffe nga tuyita maloboozi amasengeke tubeeko ne byetusiiga olwo no biyamba abaana baffe n'abaliddawo abakulembeze abatufuga n'abasumba okulamula obulungi bw'obisengeka bikola amakulu era amakulu agabivaamu gakyusiza ddala abo ababeerawo ng'ebigambo ebyo bitambula n'abaliddawo kale baganda baffe atumana ya Bongo Charity Foundation tuli mukuzimbira abaana somero ka Mengo bane twatuse mu kusereka la Bongo Charity Foundation e foundation yo kesoso okuzimba ekifo ky'abaana b'oku luguudo enfuuzi bannamwandu nga talina muzungu n'omugwe yali wandikidde ebbaluwa kitegeeza ki gwe naawe
okisobola. Muve mu kwegayaalira, munno ayagala kiniiginda, ebigere abiyisa wabweru, munno talina ssaati, enjala emutta, omusindika mu bazungu. Okakasa kiniigine ekye3,000 bw'okimugulira ovaako ki? Muli bagagga ebikomera mwabiteekako geeti nene naye nga buli ku makya olina bw'oyitakaawo. Emmere gy'oyiwa kasasiro bagyetaaga nnyo, bw'ogiba bafuna essuubi n'amaanyi agayiiya ne bafuna obulamu obujja. Naye emmere ogiyiwa kasasiro n'ogyokya n'obakudaalira nti bagayavu tebaagala kukola. Bannange, ekyokumanya nti emmere tesaana kuyiwa nakyo tuyite muzungu akitusomese. Tetugenda genda wa muzungu n'omu, tugenda kubyekolera nga tuyita mu bitono byaffe. Tusiiga ebifaananyi, tukusiiga nga bw'oli. Tukola compound designing, tusobola okusiiga hotelo yo, ennyumba yo na buli kimu. Akasente akavaamu ke tukozesa okusitula omwana w'eggwanga. Celebrity wange. President. Gwe mpulira noise around. Mutumbudde. Manager, noise mu regulating. Je bali kose. Nze president taata. Je bali ko Mr. President. Aha. President wachi. Wemiyayu. Anja mboko wevugira oba weddirayo. President wemiyayu mu ggwanga. Sasa kulabala bongo. Kyekiganye DNA kutabudde. Mu bantu abamenyamenya ensonga. Benalowoozezaako. Ng'omuku benalowoozezaako. Era nsonyiwa nakubidde okyebase ng'ova mu bidongo. Nega nti naye awo muweza teyeebaka onansonyiwa. Zuukuka tukole DNA kutta akati wabirabye. Ekyuma ekyakoze DNA ekyo bakitwala ku DNA. Zidde ngeza gavumenti. Tetwagala zizalawa ne twagala twogere ku mbeera eyabaddewo. Tetuzalawa zo. Twebuuza bibuuzo. Okwebuuza kibi. Ebyuma ebyakola DNA zino ez'akafeero byo byatwaliddwako ku DNA. Kikyotegeeza. Kubanga oyinza okwesanga n'ebyuma byennyini byadde byetaaga ka DNA. Balaba eddala birina kebera ndaga butonde oba birina kebera infection. Abaana 25 ne kulabikako bana. Nze mu kyalo batuyise naffe baagala tutwala ku DNA mbagambiddewo ndi mulwadde. Ate manija Kasipata ngambye nti abaana abo balabikidde ku lupapula nti baana bakafeero era bagidde mu motoka emu nga baba awudde. Siriddira DNA ne bwe ndifa ne mbaleka ekiraamo kankikole kati labo nga wenfanga. Buli mwana gwe baleetanga wange. Tusinji kuzaalazaala. Kakikibonyabonya legendary kafeero. Tozaalazaala. Funa ekijujulu kimu. Issue eri bweti. Tokolanga DNA ku mwana wange okakasa oba wange oba si. Buli gwe baleeta wange. Ekyokukola kiri kimu. Mu wiiki mwengenda ofiira nja making sure buli kyange nkitunda. Nino fanga ndi mwavu. Tebajja kujja, tebajja basomba. Kuba ekikutudde abaana bano bonna kulinda kugabana. You get the point? Kiki ekigenda maaso mu bayimbi? Kiki ekigenda maaso mu baana b'abayimbi? Abayimbi bonna okujjako abatini naye abayimbi b'abantu abagenzi. Abaana b'abayimbi abagenzi. Abaana kizengu wali bade mistake. Abaana b'abayimbi abagenzi bonna abasinga bali mu mbeera mbi. Beerumaluma, beeyawulamu, beetematema. Si be bokka bali mu mbeera balemereddwa teeka famire zaabwe. Problemu evaawo. N'abatali bayimbi balemereddwa otegeka famire. Abayimbi basusse. Bannange famire teziremeredde bayimbi bokka. Kale genda onoonye ku batali bayimbi. Buli omu famire emulemye. Moses Radio yafa omuyimbi Nakingu. Yes. Yali yakamala ebbanga mu ttaka awo tugenda okulaba omukyala we Lilian. Bamugoba mu nju. Abinamu abaana bameka? Babiri. Bwe bagobedde maama mu nju olwo abaana baba bakyalya. Enju emulemi. Fuluma olemeddwa osasula olwo abaana ba Moses Radio bakyalya. N'abatali ba Moses Radio waliwo abasula enjala. Nga nabo tebamala kuba ba Moses Radio. Just mwagala ki generalizing nga bwe mwa generalizing envunza ne mubaako be muziteekako. Waliwo omwana gwe bandagirira ali awo katwenge namunoonya ali mu kisenyu yali mwana wa Kasozi.
mbwali awo mu kisenyu ensi yamukuba era oli yanneegayanaga munaye jangu oyamba omwana oli kitereze n'abatali baana b'abayimbi ensi ebakuba naate abayimbi babeerawo nnyo ne batulaga nti ebintu babisobola anti ogambye bategeka problem anti ogambye babalaga okulaga nange nsobola okulaga iPhone nti yange nozimba n'omutima bannange abantu batulaga amamotoka okwo ku internet nga tamanyi nawe bayimirira nga bagigula abaana bajja emmotoka mu bondi ne yeekolera birthday surprise my boyfriend Joshua, thank you so much. Vanange, wow, I never expected it. Jesus, the guy has done it. Ngomuwale motoka yajejidde mu bondi. So abayimbi bafeekinga nnyo life kati wavambula mu bwensi mubamulowooza abaana balina kuba bino kumbe kyumpewo si bayimbi bokka n'abantu b'obulamu ob'obulijjo. I don't want us to generalize nti abayimbi. Kyokubiri ensi abajagala ebeere ng'ebuzibwabuzibwa be bangi. Twazaalibwa nga tujja tugwa mu katego. Maama wo amala okusindika bw'ati n'ogwa mu nsi ogwa mu katego. Otandikirawo ng'ensi baagibuzaabuza dda bakugamba kusinza Yesu kawaani, bakutwala genda osome nnyo kawaani, genda obe n'empisa nnyo mu nsi kawaani. Ensi ng'ekaluubiriza abantu abalina empisa. Kakati abaana beekumyemu ogwaka bagamba tugenda kutema omuntu atugomba ewaka tetujja kubikkiriza. Bamaama b'abaana abamu batuse n'okulayira agamba nze okufeero gwe mmanyi. Yes. Wini kusamu wanu waliwo ayagala kibe bwe kityo. Ngati Minister Bar yataddemu ebintu byonna ebyetaagisa. Waliwo asanyu gw'omanyi abanyiiganga mukwatagana. Gw'okimanyi n'ebyo famire ya Kafeero. Waliwo abadde anyiiganga abalaba bakyalinamu akalembereza akokwatagana. Ng'ayagala balaba ng'omu ajjiddeyo munne Jambia. Nzaalibwa wano n'olina mugamba tozaalibwawo nja kutema nja yakujjako omutwe ogwo. System gye tuli mu system erina kyeyagala. Kati ebyo bya mwoyo nnyo abantu abasinga tasobola bitegeera kati. Abakuno bategeera nnyo. Kakati eseeza mukunja kyandibanga bano abaana bagambye nti tujja kukkiriza DNA. Ne bano be bakkiriza nti DNA bakkiriza. Kyandibanga waliwo abantu abavujjirira embeera ey'omusimbi. Very well. Waliwo abantu abatabula abaana ba Kafeero. Oli aleeta n'ebimotoka bya poliisi ne bikampinga awo ne bagala tuziikula omufu. Ne bakozesa sente nnyingi kati osanga eyo process yo ziikula omulambo okukola biki okutambuza abantu byonna ebibaddewo nga sente ezibigenzeemu singa baaziwa bano kubeera banoonya byanfuna ne bamugamba tandika okakapito kaakogira ng'ate obulamu bwandibadde okay. Nenge tuli mu system y'obulamu ng'aliwo abatwagala nga Eva ng'oli kimusanyusa ggwe weekuba ne mukazi wo weevuma ne muganda wo naye ng'ate owaana Yesu. Kati kigamba ni kubanga kye kituufu okitegeera kuba kati tunuulira wetamu bwoti omugongo mba nindira point nemumi wakikubanga bwotyo. Tuve ku byuma bya DNA tudde ku reality. Kafeero mu byonna bye yakola n'abakazi baalina yasobola zaalayo abaana bana. Bagambye enkwaso ze zaaliro. Kafeero had low sperm count. Ate ze ziriro zaazaala zitya bana abana. Zabalirirwe olala weekwate mali emyaka nga 5. Mu kwegattanga yamala emyaka 5 n'alyoka zzaamu. Ebintu bino bigatta boy. Ekinula ekyokubiri kati kino kijje ku baana ba Kafeero Labongo. Buli omu kimukwatako. Lowooza nnyo ku mukazi gwe weebakako, lowooza nnyo ku mukazi gw'ojjamu empale, lowooza nnyo ku mukazi gw'omaliramu mbadde nsaba obikkeko programu entubikkako. Kale lowooza nnyo ku mukazi gw'oyiwamu enkwaso zo. Kiki kyagenda ozzaala? Omukazi bw'akuzaalira abaana abasiru ne bw'oba n'obugagga. Omukazi bw'akuzaalira abaana abasiru ne bw'oba n'ebyobugagga ebifaanana bitya biba bigenda kuggwaawo.
natunuulidde ebbanga lye bamaze nga batambuza abo abaana ba Kafeero abasajja abakulu bambi ne baba paledinga mu kamera ne babatambuza. Kati nze osobola okuntwala mu ebyo sinenya mwami Balamu kuba omuntu wasalawo alemeba n'amagezi alina amagezi ajja kukozesa nga bw'ayagala. Mukyali Kisusse bali bagana na kwetta Balamu yajjanga mu kati tebagenda kwetta kuba babiganye ne bagamba tetujja bigenderako. Kitegeeza kati bagenda ate mu kwetta kuli okwaddala. Get a point? Kakati golozanya ali emabega w'akavuyo kano okubaganya abaana ba Kafeero. System bwetyo bweri tekoma kwabo baana ba Kafeero. Ensi Muzeeyi Museveni oyo omulaba ne bwalifa ngenda sigala mwebazaako ekintu eki yakuguka ekintu kye bayita divide them and rule them. Akikozesa sijishuwa muzeeyi wange awo yasinga okuguka awo naye kikolebwa mu bwongo nnyo kati gwe tosobola kitegeera nti system bwetyo bweri kati era gwe tonnatuuka bino oyinza obitegeera ng'onaatera okufa byenjogera eyo jjo bitegeerera ogambe kali akajwaje kabyogera nti buli we mubeera kati ngaeyo yonna famire mwenna mwekutudde buli omu ayagala tugamu emyaka 5 gigira ekisanja kitambula buli we babeera ndi gwe oyambadde yero nsobola okutuga totegeera buli we kibeera nga era kyekyo kyekituufu buli we kibeera nze ndi mulokole oli musiraamu mwe temujja kgenda mu ggulu oli musamize tutegeera sima ebikola bitya Kawalankoma bajjajja baleke tebalina ddala era omusamize afanga musamize nja kukuluma eriiso oyagala okubuuka mu kamera akusike kugekoma wano bajjajja bebakulumye era baba basemye bwe batyo kakati obadde wanwa yes ensi bwetyo bweri system gye tulimu bwetyo omusiraamu alaba bubi omulokole alaba bubi omusamize alaba bubi omukatuliki ne tubeerawo nga fenna naye fenna tusiwunzika gwe tusinza tetumulabanga kaali mu ggulu tumulwanira nnyo ne twekutula. That is a system. N'obeeraawo n'okuumirwawo obwongo bwo ne babukwatiraawo n'owalana munno nga tewandi muwalanyi. The issue would be oba ono mukatuliki oba ono mulokole oba ono musamize twandibadde bumu. Nozango nga gwe wa nuupu gwe totegeera nsobola okutuga ono n'agamba gwe oyambadde yero tosaana kuba muffe munyampi yali abiki. The issue would be oba nuupu weeri oba NRM weeri oba DP weeri oba ki we would be kakati tuddewa ediani nga tezinakolwa waliwo abafamily abamu ababa ne bagamba nti Swazi si mwana wa Kafeero era ne proof nga bagiina dieni olwawedde Swazi yasooka ku lupapula family awe tandise okwetemamu byayogerwa waliwo yagamba nti abaana ba Kafeero baba bana bankwate bansibe bakuba ku ssimu ye tebamanyi oba yesse tebamanyi oba bamusibye. Kakati waliwo n'ababadde bagamba wano sivaawo nga bazimbyewo n'obuyumba bwabwe ku ttaka dieni ezazze si baana ba Kafeero kati abaana ba Kafeero Swazi gwe nsinga okwagala naye nange ate wentunula ndaba nga si mwana wa Kafeero. Nze nalabye abaana abafaanana Kafeero okuva ku kakowekowe okuva ku nnyindo engeri gye yeegira kati neggulu needi nze ndaba mwana wa Kafeero nnyo nosinga Swazi. Galaba you get a point. Naye nkugambye ensi system bwetyo bweri bangi abatwagala otulaba nga temuteesa buli kadde mwesojjasojja bwesojjasojja bepeva okitegeera kati kale ekinnuma abaana ba Kafeero tebankwasizza nnaku kubanga natunuulidde abasajja abakulu bambi bakutadde ku layini
mboze DNA ku approving ofune ebyobugagga si bya bugagga kumanya kika ntonafu ya nsonga z'abaana anti nze ekika nkirina saagala kimanya nati olwokuba omanyi bagamba nti Buladi atalina manyo gwawe ennyama njagala manya sente ekika kyo kiina olina issu zondala njagala manya sente mbaddeko ku kitanda obulwadde ne bunuma nga ngenda kufa sente yezintaasiza si kika mbaddeko mukomera ne bansiba nga sirina na musango ekika ne kinsalira omusango nga tekinnajja nawuliriza saidi yange sente ne zinjijjayo saagala byabika nze taata wange ne wafa manyi ne ku kiraama alabika yanjijjako ne mu baana be ndabika yanjijjamu that's why nze nkola nnyo labongo nze nkola ekiro n'emisana ne mutuuka ne mugamba akasajja kano manyi ennaku yange abaana bakafeero singa bategeera ennaku yaabwe n'ogenda n'otuula n'okola tebereza ebbanga minisita Balamu lyabatambuliza mujje mu meeting mujje tubatwale ku DNA mujje mutuule mu lukiiko mujje how much money is spending budde kibwotta nze tonteeka mu ezo sitoolezo sente taata ki yanjijjako dda nze taata wange manyi ne mu kiraamo yanjijjamu mbu nakuza enviiri mbu twayonooneka mbu bo baadiventi nze muadiventi nze natamu abaadiventi abo abaseveniside abo saagala muadiventi museveniside era naye woba oli muadiventi interview ekome wano ogende osabe yesu wo woba oli mulokole kale kaŋŋumire gumireko naye nammwe era mwantama mwenna mwantama naye ate omuadiventi nze nakulira mu ddiini y'obwadiventi tusabira ku kibooko oba yesu yalagira ate tukubwe bukubwa omusajja yankuba emiggo nandeeta n'omusaayi bwesigenze ku kyaki oyo taata nenkulanga ebya kyaki byabwe byantamaatama dda bannemerako mbu nnina kuba musumba nze okuyitibwa kwange kuli walala nnyo bannemezaamu obusumba bwabwe ninabuulira njiri neŋŋamba abantu abanfiirako akakyaki kaneyimbyemu eyo mbu kagenda kumpeerera simanyi nsome simanyi nkole ntya naye ssebo ku kondishoni we bakuweerera olina bawa kyaki nenkuza enviiri zange taata nangoba ewaka twayonooneka tusaana beera luzira get the point nembagamba mmwe yesu wammwe bwatyo walagira nammwe mwafuuka bajjaaji ate yesu agamba tosalira munno musango taata nansalira emisango ne bankuba esasi yagaana okujja yadde mu ddwaliro nayonooneka nakuza enviiri tuli boonoonefu nnyo tetujja mu famire y'abaadiventi maama yafa nga ndi ddoogo nnyo naawe kino kikulu kubanga kati gwe omukkiriza munnaffe ali eyo point eyo gisaakolinkeko saagala muntu ayitibwa mu advent si mu bubi nabakoowa nnyo abo abasemeniside sibaagalira ddala bonna n'okukiŋŋamba obuŋŋambi nti oli newokiŋŋamba teriyo gwe bakiweesa tekibangayo kitiibwa kye bamuweesa banteekako embeera nze ngaetatayinza n'okuba ku kiraamo kye siriika era saagala baako nange namuzaalukuka ate yanzaalukuka atya yanzaalukuka atya obuyinza abujjawa nze gyesibu saagala tombulira bantu bakyaki abo beera ku kyakiyo nange embeera eno mubamweyana wange simple as that bankuba amasasi gwe dino omwana wo bamukubye esasi taata nosigala ng'ojajinga omwana nga bankubye amasasi abazadde nga bawakanira abaana baabwe omuzadde tasobya anti sigambye nti yasobya anti awo omusalira omusango wandigenze gyali n'omugambo naye taata wanjagaliza kuba kino kati ndi kino n'omuwa ekifaananyi ekituufu namwekubaka njagala yagaana nennomwa nnyo abalabe bange bwe bagenda gyali bba abaaniriza isimami jagulo era agenza okugendayo nga tata nze yankyawa dda yatugoba babiri awaka waliwo ne brother wange kati twakuze twatandika okuyimba nga baagala tuyimba ennyimba za kyaki ayi katonda omulungi yesu oberengane yesu ffe ne tuyimba za nsi ne bagamba ffe twonoonese kati ne bwe twakuza enviiri ne batugoba ffe embi babiri awaka kati ne tuguma tugaa ffe batwawudde
kati ate ono wange pressure we yamusukako brother wange omu ye n'azisala addayo ye ne bamukkiriza n'addayo nze nagaana kubanga abatalina nviiri abambala amasuuti bendabye bafera abantu e Kampala wano nze toyinza kunjagaza salako nviiri naye nga abanjaji nga batyo bajjaki mwana laba ngonze ondaba oluusi nga ntoba ttaano gwe tomanyi byempitamu nina obudde bwentuulaawo nensiriigirira abantu ne bagamba oba enjaga emukubye oluusi tebanjaga biba birowoozo oluusi ndowooza oyiriba e Kampala bewasanga e Kampala bakulwanyisa bewasobya ne bootasobya ate ne famire erwana kiruma labongo nze sirina muntu ampakanira nze nkuwakanira ebimu labongo esaawa zino okuwakanira nti ekikonde wakivaako esaawa zino okuwakanira nti emindi wagikendeeza sigikendeezangako owakanidde muntu mukyamu bajja kukubira bwerere ekibooko sigikendeezangako emindi gwe weeswaziza kubanga obujulizi bwowa tobulinaako puluufu emindi kangamba oli waginyweranga wali nange nakwatanga oginywera wali kugeekyo waironziza oli eno tolina mindi oli fresh mbaawo ebaayo kati nagisuzeeko ate nakati njibeeko maaso galaba gamyuse naye temyusa maaso galabako kugamyuse ne mu kyaki ebaayo abagamyuse nga nfuufu yennakawuka tudde wano kakati abaana bakafeero kyekiddako bakole batya entalo nga zisusse abaana bakafeero bonna be baaganye DNA bagenda kulima kizotegeeza bajja kulima basaaga bagende bakole bagenda kukwata enkumbi kirimu obutaba nakika noonya ssente va ku bika fe ebika twabijja ddamu ndowooza nze bampayirizanga emisango gyesikoze ab'ekika kyange nga taata yakulembedde be basinganga obikkiriza mukakube alina baluzira ani oyo wagamba olwo taata nzaalira ddala luziranga wabi luzira wabi nze nava ku bika mwana noonya ssente kati olwakugambye okoze eki bagambye mbu twanywedde enjaga ne tukuba abantu era wabikola oluusi nga sibakubye mubamu benkuba awo nange njawukanye naawe mubamu edda nga sinatandika bakubanga kati wembakuba mbale manyi biri ebiseera bino era mbale nakugamba bugambi genda bitondere taata bino byonna bigenze baawo nga taata yankyawa dda nange neneekyawa kati kamba kubira eddala taata yankyawa neneekyawa nze no neekyawa ebyaddala nze era woba ŋŋendako ensi nebyetya nsobola obiyingira alima namakula yabba sente zange nembalamu nga taata naye yankyawa kuba taata yali asobola okuŋŋamba nti omukazi oyo mbambi muleke mwana wange tujja kola ojja ffuna endala naye nga ne taata yankyawa neŋŋamba naye kakati alima namakula ggwe namupima nemulaba nga nsobola offa naye nze nali njagenda ewalima namakula nga agenze onywa kati nga ngenze tweyo kyaba tubaluke naye oyo omukazi simusonyiwangako yantwala eri ewa jenono akuba emundu ono owawembule yani katumba afande owawembule ono akuba kibooko yani ngamba linnya Jeno Kayanja oyo no wawembule gye yantwala mama alima namakula tebankuba emundu zaaliwo nnyingi of course ne ŋŋamba musonyi ebiwedde namusonyiwa lwakuba emundu zaaliwo nnyingi era afande Kayanja taata nkikugambira wano taata saamusonyiwa omuntu ayalya miliyoni zange 4,600 mu kadde ka covid that was a lot of money ngompise muleete tusevinge baana bange mwekulaakulanye tukole sako fenna ne tukwesiga nti maama fenna ne twekulumulula abayimbi baava Jjinja Masaka Luweero Ludda Wabukunja we twamala okusonda mukazi n'alya ssente n'adduka naŋŋamba genda oloope genda mu kooti olowooza lwaki siwaayiriza omulawe mba njagala waayiriza kakati nsi tudde wano tuve wazimu wetaaga lunaku lulamba
bagende bakole babirabire ebiko okusinziira ku ndowoozayo tebaddamu kulondoola musaayi. Abaana ba Kafeero oludde babakubye ekisiraani ekitagenda vaawo. Gome kye bayita otandika onoonya taatawo ng'oli musajja mukulu kiruma anti newomuzuula toyaleera bwe baba bagagga bali tebakwagalayo, bwe baba baavu tolinawo otandikira. Ofuuse momboze mu nsi yo. Minisita Balamu nali ndowooza yandituuzizza abantu abo, kubanga Minisita Balamu ne waaba olaba batwala ba promota ne babawa biliyooni 7. Abaana abo bwe baali beetaaga byanfuna yandigassegase ne bagamba kati omusajja yakuba ennyimba ze baleese copyright tugenda mbo bagenda gaggawala ne bayiyadde we ekuuma abantu abo nga bali wamu. Anti problem singa bategeera nti uyo ayeyita omwana wa Kafeero bamuwa akasente singa ne manager gavumenti yakuno wonge baba basobola owa ba promote obuwumbi 7 we baba basobola owa ba promote obuwumbi 7 gavumenti erina kyefiirwa mu kulabirira baana ba Kafeero. yeni yaite yetagisa bali bafende ofunizi ntandikwa kati DNA yakoleddwa naawe tunulamu nti ku baana bonna omusajja be yazaala bana be baayise mu kakuŋŋonda kwa kituufu sanga wabula Uganda buli kimu kisoboka. nalabidde ddala abawana nga atolya mufaananya ddala akalivoolya entambula buli kimu naate okufaanana Siruganda tayiri si yembalu. Ono omuwala ono omwana wa Kafeero omuwala eyadduulidde banne bambi ennaku yankutte yagaye buli ali mu nju za taata waffe kati ndi kujja waliwo ono eyadde n'obuviiri ono yakaabi eyabadde n'enviiri ezigwa emabega kusagira mu bintu naye atwazisa okuba omwana wa Bafana nange nalabye nga omwana wa Bafana ziza Bafana kakati aleeza Bafana yangirawo mu nsonga za Kafeero. Omuvubuka ono yabadde n'enviiri ezigwa eno laasi omwana oyo waziiza Bafana yaleka kwesiba nnyo ku Kafeero bambi oyo yabadde ngamba omuwala alina obuviiri obweru bulijja tuuka ejo ne Swazi naye ate oyo nga bamubodde era bulijjo yaba yakuuma n'ewaka naye ate nga amazima googerwa abaana abo bonna be bagobye ba Kafeero nga akenge kano omusaayi kaganya okukwatagana results zaganya okumaati kale tukole bwettira bongo tekisoboka DNA ya sirimu weekukebera ne balaga nti okalina bakuadvising ogendako ne mu ddwaliro eddala ekyuma kya sirimu yes genda okone mu ddwaliro eddala kale mirundi ng'esatu era waliwo gy'otuuka ate ne balaga tolina kati ne bano babatwaliko ko DNA lwaki twakozesezeemu ng'ate made in Uganda bayinza okuba bakozeseza nga 3 ne bafuna final report yabaddeemu yabaddeemu made in Uganda bintu bya Uganda nabyo kati ennaku zino byalongoka byabakugu boy ekyo ekyuma kyo kyabakugu ddala kyabasunsudde. Lwaki tebakebera mu Buganda culture yaggwawo bakeberanga bugere bye bisinga okukola. Kafeero teyeddira nkima bakeberera ku nnyanja ab'enkima bakwata akalira k'omwana ne baleeta naye kati akakafeero ani akyakalina ne bakatwala mu nnyanja eri ewala ne bakasa mu kyogero ne batuuza awo ku mazzi ne baleeta abaana n'okoonako bwoti ne bakuta ne bakujja mu lyato n'ogwayo mu mazzi. Genda obuze ayiddira enkima bo babimanyi kati mubugwayo mu mazzi ekikita omwana wa Kafeero aba alina okudda atali wa Kafeero tadda anjeli emyaka 20 era awo Swazi we yandituviiridde ku maaso eyo DNA
abaana babasunsulira eno nga tebannayingira amazzi. Maama n'abagamba baana bange tewetantala ennyanja. Toli mwana wa wano. Abaganda obalaba mubalabanga abasiru. Abaganda baali bagezi. Ab'enkima bakebeza kateebe. Atali mwana ate bamama baabwe maama abeerawo wali bakubuuza emirundi egyo. Omwana ono wa Paulo Kafeero Swazi ono kakasa wamuzaala mu Paulo Kafeero nti ye. Ne bakiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu ne bamuyingiza ennyanja. Ne bamujja mu lyato n'akoona bw'ati kwekyo ekyogero omuli akalira ke n'aka Kafeero ne bamuta nakka. Ne mutuula bwe muti mu bunkenke obw'ensi yonna ne mutunula. Mugenda olaba eddakiika emu Swazi tadda. Eddakiika ey'okubiri Swazi talabika. Ey'okusatu awo n'owulira emitima bwe gyereega. Mulaba maama we kuteekako misinde. Era bw'aba wuwe ne bwe ziba eddakiika 4 adda. Fe ab'ente abeddira ente mwenna mukimanyi DNA senga jjajja wammwe taata wo gwayita senga akwata akalira ka taata wammwe n'akalira k'omwana n'agamba maama wa bebi ono gwe baleese omwana ono wa kika kino nti ye ne bakasuula mu kyogero ne bakajjayo omwana ono wa kika kino ye ne bakasuulayo n'ogwokusatu. Jjajja n'agamba bw'aba nga si wa kika kino mu myezi 3 agenda bba afudde. Bw'aba wa kika kino ajja kkula biwedde. Abindi era ewaffe twamuziika ate ng'eyafunisa olubuto neiba. Maama gwe wettira omwana wo ng'olaba oba gwamununula. So ebya DNA ey'Ekiganda ekomewo gyeziri. Just bano baagala amalya g'ensimbi. Ddogo DNA ya ddogo. Ya ate ba ya ddogo buwangwa. Na nono. Bagikole. Bino bibulamu. Kwino gamba Kafeero kulinya lye yalina n'abakyala abo nti yasobola enkwaso zaakwatayo bana. Anti nze nkugambye naffe batuyise wano mu kyalo tugende ku DNA era mbagambiddewo ndi mulwadde. DNA wenkola kyebakolera obwo obudde bwe mmala okulinnya ogenda mu kyalo tukole DNA nsigala nkola nga noonya kasente. Akasente kange yegenda oba DNA yange yegenda oyo agenda oba mukwano gwange yagenda kale katwongere okusabira bannaffe embeera gye bayitamu ekkakkane bategeere nti munnange buli lujja olw'eggala wabawo ate olw'eggula baleme kugwamu maanyi n'ekiruma obutamanya kikaakyo ku myaka egyo kiruma ne bakkirize DNA yazze bwete bakkirize oba ekyuma kyafudde oba tekyafudde minisita afubye at least kyafubye awaddeyo tayimu ye kkiriza mukunja ekikolimo ky'okuboolebwa nga buli wootuuka gwe oli muboole genda newammwe bakugoba maama we yakwenda byebigambo biruma ebivumo byebivumo ebyolekeddwa abaana abo. Kaloli yabadde n'akalefu nayimbamu n'ennyimba za taata we ng'olabira ddala omwana y'oyo. Shalom yawaze ffe tuli Baswazi anti Shalom mukwano gwange manyi mukwano gwange wendaba akola ensobi nja namukubira kasimu namulabye nga musanyufu naye kyabadde kikyamu kati bali ekyuma bekibodde bambi oba tomanyi bulumi bw'obongera. Lwaki yasanyusa ennyo ye? No alabika kale omuntu tosobola buuza lwaki asanyuse buli omu aba n'ensonga ye musanyusa naye kati gwe lowooza ku musajja omukulu bali nga bwe baba balabye
obudde obwezzaako ki? Oli mwana mwebolereze muganda wange, osooka n'omulowoozaako n'omusika teyabadde badde yateneerabire n'omusika ekyuma kyamukomodde okuva ewajjajja Senkubuge talina muntu omusika naye minisita Balamu omusika sowakafeero era olumbe bagenda ludda mbateekeko omusika omutuufu. tulina nakubyogera mukama tebyetaaga kwogera nnyo. N'omusika ekyuma kyamubodde omusika wa Kafeero mweraba